Spice Diana bw'obanga wali onoonya tutumu oba maanyi nga kituufu kyali kikwetaagisa okutta omuntu okusaddaaka omuntu nze nsuubira walina abantu ab'okusaddaaka abatuufu. Spice Diana kino nkyogera ndi mu kamera olina maamawo Nantali mukyala Nantali nze mumanyi goyinza oba tokimanyi nti mumanyi bw'obanga wali onoonya maanyi lwaki tewasaddaaka oyo bw'obanga wali weetaaga musaayi ekyokubiri era bw'oba wali onoonya musaayi ng'oyagala kutta kufumita biso kuba ogwo omulambo gukulaga ebifaananyi ngenda bbe kugenda bifuna baamufumita biso baamusiba omwana ono bakulaga baalina we baamusibira ne babaako akandu yabifaananyi ojja biraba oli munnamawulire mukugu nzize nkufolowinga nkumanyi nsonga gy'okulaba obusala okola nsonga era n'abali ba puroguramu bano njagala obayo ebifaananyi ebyo bo bajja funa bajja gatta balabe ekituufu ekyakola ki omwana bamufumita biki baddira paati y'omubiri gw'omanyi omuntu waasobola okufuuwa omusaayi mu speed singa baba bagwetaaze we baakola ki. Spice Diana oyina muganda wo Brenda sister wo Brenda bw'obanga wali weetaaga musaayi lwaki abatemu bano abaafumita nsamba henuloni ebiso lwaki tewowa sister wo Brenda ne bamufumita ebiso. Programu eno tunula bulungi weeri era nsuubira omuntu ategeera kye wandikoze. Spice Diana ayinza ba manager wakubuzaabuza naye n'ekizampo tunulyanya abantu abazze benyigira mu butemu misango gy'obutemu gye giggwera ezo showbiz bazikola. For example nja kuwa omusajja wa Pine Sebufu yatta omuntu n'abalaata naddamu kudaalira family nga gwe kyoli mukola ne manager wo kudaalira family eno nti tuli banaku babanaku banoonya ssente za kuba nnyumba plaster nga we mubiwandika ku masimu mbirina gwe webuuze n'ennyumba mmwe mwagimuzimbira ebyo nga tetubizeemu. Spice gano nkuwa magezi ng'amateeka tegannakolako nsuubira ng'omuntu ategeera kye wandikoze noonya family eno gyeri oba muzeeyi ono gyali taata w'omwana ono okole okwetondaako okutuufu kw'olina okukola. Ekyokulala kino mbadde nakyo nkirabidde kikugamba ennaku z'omwezi nga 13 January Spice Diana ategeka ekivvulu erugugu okweyozaayoza olw'ekikola kye yakola ekyokutema omwana ono ononsonyiwa kino nze nkyogedde oba nze nkyogera simulwanyisa gema mugamba kituufu either si gwe okyogedde bino nze mbyogera era bw'anaaba alina byagala okumbuuza abibuuze nze tabibuuza ggwe. Ennaku z'omwezi nga 13 January ffe tugenda tuteekateeka lumbe lw'omugenzi nsamba ennono gw'olaba gwe njagala olage eggwanga nga 13 January Spice Diana ye agenda kuba ateekateeka kweyozaako kola bivulu bye kweyozaayozaako olw'ekikola kye yakola omwana ono. Ekyabadde coincidence oba tugambe nti mwali mwategeka ezo zennaku ffe ze twamuwadde olumbe lwe tugenda oddwalya mwali mwakitegeka dda oba Spice yamaze kuleeta twakitegeka ku olwo omwana lwe yafa ntusalayo ennaku z'omwezi lwe tujja okukola ki bannaffe bo bagenda ba bali lugogo ffe tugenda ba mulumbe era nsaba abagabi b'omuyambi basaponsa abali mu kasapootinga omuntu oli bambi naffe tufuneyo abantu ab'ekisa bajje batukwatireko tulabe bwe tuyinza okuwumbawumba olumbe lw'omwana ono ne bwe tuyinza okuzimba amalaalo okwo kwe kusaba kwange gye muli. Nkweyanziza muzeeyi ono mwagalamu katono nnyo nina byenfunye wano byenjagala. A'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Tulaba omulungi nate tukyali ffenna tukyali wano Bunnamwaya nga tugenda maaso n'okubanga tuwongera okulondoola ensonga eno eya Nsamba Henry agambye okubanga yattibwa mu maka ga Spice Diana. Akaseera kano negatiddwako omu ku bakwano be naye mpulire ki kyagamba omanyi
bagamba nti mukwano gw'ebiseera ebisinga yayinza okumanya eneeyisaayo. Baba nga bagamba nti ensamba yali alinnye ekikomera ng'agenze kutemula, si kubba naye yali agenze kutemula. Spice Diana, tuwulire ate mukwano gwe ye kikyayogera ku nsamba Henry eyagenda bw'atyo. Nsanyusa okulaba. Kale sebo. Amanya nze Simba Fred. Simba Fred. Mukwano gw'omugenzi nsamba Henry. Nsamba oli mumanyi otya? Nsamba Henry yali chali wange. Ate era nga neighbor wange, ba neighbor wano. Butukuze. Kuva mu buto twabaganye ebbanga erisuka myaka 2. Kitegeezo yo tubaira ba bro. Tubanga ba Luganda. Samba Henry ye musajja gwe mmanyi oba gwe mbadde mmanyi kwasijja nti mumanyi kuba kati yafa. Gwe ndabidde ebbanga gwe mmanyi ebikolwa bye, ebirowoozo bye n'enneeyisaayo. Kitegeeza mba mukola ki? Ate naye abadde mmanyi. So okutegeeza abalabi ba programu eno ogezaako balaga kuba abantu abamu bangi tebategeera mboozi eno. Abamu bagamba byavaawa mboozi yasirikirwa awo wenzija. Naffe twebuuza lwaki emboozi esirikirwa. Kati olina omuntu omutuufu agenda okuwa emboozi ya Nsamba Henry. Kyaliwo Nsamba Henry nina gye nali kansooke nkuzeeko emabega. Nsamba Henry ng'akyali mulamu nga tannafa. Abalabi ba programu eno bajja kubuuza ekibuuzo, Nsamba Henry ajja atya okukwatagana n'omuyimbi Spice Diana oba ne ttiimu ya Spice Diana? Kati awo njagala okugambira abalaba programu eno. Nsamba Henry ku kyalo kuno kwennyini kw'oli ne wano wootudde waliwo amaka agamu omulimu omwana omu nga naye yali mukwano gwa Nsamba Henry nga nze, naye ng'omwana oyo omu balina amaka oba ennyumba z'abapangisa ezipangisibwa. Omukyala ayitibwa Spice Diana oba Hajara Namukwaya kwe yatandikira obulamu bwe nga tannaba kufuuka star, tannafuuka bw'amaanyi nga bwe kiri kati. Eyali apangisa ku mayumba g'abaana abo. Omwana oyo Nsamba Henry yali mukwano gw'oyo bannannyini mayumba nga bw'omanyi bwe tuba tukula oba bwe tuba tutambula bulambo ensi eno. Buli omu aba n'ekirowoozo kye, aba n'ebiruubirirwa bye. Nsamba Henry yali musajja mukubi w'amataffaali. By the way naago agamugola bagage nga bw'ogala n'amalala gye gali emmanju eyo, n'amalala galina mu bitundu ebyo ebyenjawulo kuba kati emirimu gyayimirira. Nsamba Henry yalina mukwano gw'oyo omu, naye nga mukwano gw'oyo omu yalimu obuyimbiyimbi. Oyo gwe gamba nannyini mayumba ago. Nsamba Henry babanyumya n'omwana oyo sijja mwatula mannya olw'ebyokwerinda kwe kuba bali bajja tegeera. Nsamba Henry anyumiza munno oyo amugamba, mwana njagala kuba amataffaali gange gano naye njagala kuba muyimbi. Nange ekiroto kyange njagala kuba muyimbi, eggwanga lintegeere. Mukwano gw'oyo omu amutegeeza nti olina omuntu omuki omutuufu. Nina mikwano gyange abayimbi abasula ku nnyumba zaffe ate nga b'amaanyi, so nja kukukwata nkudirecting oba nkutuuseewo twogere nabo tulabe bayinza okwongerako kuba ekirungi bapangisa n'ewaffe. Nsamba Henry n'agamba kakubye kuba yalaba nga omukisa agukoze ki agufunye. Bagenda maaso nga bakola ebyabwe. Weewaawo nze nali mukwano gwabwe naye ate nze ebyo nga sibigendamu. Lumu banyumya ne Henry agamba, maani okimanyi nafunye management ey'amaanyi. Ko nze management ki? Nangamba olwo abayimbi bankonectinzeeko nakyali wange ate naye oyo kyali we gwangamba mukola ki? Mumanyi. Nga nina management gye nafunye y'amaanyi. Onze Katonda yeebale. Nesibitwala nga biki?
nga bikulu kwa nawe omanye ebintu by'abavubuka bagera bingi beesoma ne mugamba kale tekina buzibu nze nentambula neyongera nga omanya amakubo g'okuyiriba ono ayiriba eno gw'oyiriba wa nze nentambula nengenda gye nalaga kabanga keetulwa ngenda okudda nga Henry yakuza enviiri nga omanya enviiri z'abayimbi abaga obaona ofuuka omuyimbi okuza enviiri tukako nembuuza Henry ate kiki nga wakuza enviiri nanga mwana music gwenkuba nina oba mukategula eyo mwagwa koze naye bewaŋŋamba abakututumula okyayogera nabo naŋŋamba mbamanyi era tukolagana konze baani abo bweyanjatulira takwatagana ne tiimu ya Spice Diana ne manager Roger konze kiki ekikakasa tikituufu okolagana n'abaki n'abantu abo Samba eno yakwata enamba y'essimu eya manager Roger n'agimpa mukujimpa nengamba kangezeko mukubira wano nabo bagundi gwe tonsudira ninkubira manager Roger ekyo mukisa omubi manager Roger yagaana okola ki okwata ndowooza aba busy n'emirimu gye nagenda maaso typing esimu emusimu yange kakasa eddala eno esimu ya manager Roger era agikozesayo manager Roger ayogerwako nendo giteeka ku WhatsApp ndaba kweri nendo giteeka mwana bayikifaananyi kyani kya Spice Diana nga kyekiriyo konze no naye katakola ki talimba ngenda maaso okutypingira manager Roger naye nga ambulutinga naye nga takola ki taddamu twetolwawo emyezi ebbanga ne liyitanga nzira taddamu konze nsamba sina buzibu naye bwe ndiba nfunye omukisa nja kwogerako naye waliwo olutalo lwaliwo wakati wa manager Roger n'omuyimbi gwe bayita Gravity omutujju oba ebintu ebyo wabirabako saga zaabwe nga omanye ebyabayimbi Gravity agamba Roger mubi ne Spice nkwata essimu mpandiikira manager Roger mugambo wayi manager kiri kitya nono muyimbi nono mwana gwenze nkugambako kututumula kiri kitya muli muti eyo kituufu mukolagana naye naye nina ne byenda bye wano Gravity omutujju byakola ki byakwogerako bituufu manager Roger n'akozesa voice note kulu nanziramu mwana basimu yange eri muli obujulizi obwo olw'ebyokwerinda n'omusango guno bukyanga gutandika esimu sigirina kuba nzize nnumbibwako mu lubimbi bw'enjawulo waliwo abannumba mu bulungi waliwo n'abannumba mu bubi ne mu kiro ekikeeseza olwaleero era waliwo ababadde bannumbye sure awo nawo ngenda kutuukirawo nkugambewo manager Roger n'ambuulira naye by'omwana ono teyabikola ki teyabyogerako era n'ayogera ku bya Gravity bwe nze sijja kugamba nti nkugamba direct nti manager Roger ne Spice bali bakolagana n'omwana olw'ensonga sijja kulumirizaawo nnyo naye ate njagezaako okukulaga ensonga eno gye naggwera nti badde balina enkutegeeragana manager Roger teyanziramu nenkola ki nembivaako sigala neŋŋamba Henry oŋŋamba manager naye takola ki tanziramu naye ne byetwogera naye bibino kasita obikola ki n'eddoboozi nendi mu prayingira netwawukana mbadde mwezi gwa 6 omwaka guno nnaku z'omwezi nga 3 nafuna essimu yankubirwa nga bambiikira Nsamba Henry bwaayo timanyi boyi wafudde konze boyi wange kintu Henry tyabadde ki amawulire gaze bamutidde ku Salama Road ng'ate nze mbadde ndi naye wemberedde naye nga ŋŋamba jiwa gyakola ki ne bw'aba abadde akuba amataffaali ago lwabadde annyuka ng'annyuka olweggulo ng'akwatawa Salama ng'akugambirawo ngenze wa mu bamanager Roger kyasiri sure kuba sijja kugamba nti namusisinkana nga bali bonki wabula nkugamba ye byeyakola ki byeyaŋŋamba mawulire malo gafuna gankuba wala mangu nnyo nenkwata essimu yange nempandiikira manager Roger manager Roger kyekiriwo tayenze gundi naye namawulire genfunye nti omwana gwe mbadde ngezaako okwogera naye gwe mbadde mukwatagana naye ate afudde n'amawulire agajjagala gafiiridde wammwe kituufu
manager Roger teyakola ki teyanziramu ne mugamba manager Roger naye muwe mwasa omwana ono nga bwe bigambibwa nze sinnabikakasa mwakoze bubi era ekyo ekikolwa kiki kibi teyanziramu wano wakati mu kujja mu kuziika abamawulire bajja waliwo omwami omu era wa mawulire bamuyita Medi wabukedde bino byonna nga byakagwawo Medi waliwo omuntu omu yamukubira essimu obanga omwana ono ali mu kkubwa attibwa waliwo yamukubira essimu mwabo bennyini abaali mu kikomera yali kyali wa Medi namugamba jangu ewa Spice naye nga mugamba mukyama jangu ewa Spice waliwo ekiriwo waliwo omuntu afiiriddewo naye eggwanga lyonna terinakola ki terinnamanya naye gwe jangu nkuwe ki Bwino nga omanyi munnamawulire omutendeke Medi yalinnya n'agenda ku Salama Road n'agenda mu kyalo mu kitundu ekyo bayita Kyamukazoni nakola investigation ye ng'omuntu nga tannaba kukola ki kubuulira nsi ajja nga anoonyereza abuuza abatuuze ki ekyabadde ku kyalo kuno nga omanyi omuntu waye nti ati tulina kyetumanyi tebangambye wano waliwo omuntu omubbi gwe battiddewo mulina kyemumanyiwo nti ati tulina kyetukola ki kyetumanyi naye nga ye Medi munda omwo mu kikomera ayinamu amukukola ki amuwa info era n'obufaananyi nga bimukola ki naye n'atayangwa kubikola ki kubita nasooka akolanga munnamawulire omukugu bwakola ki nanoonyereza ku kyalo agenze mu badefensi agenze wa chairman abuuza chairman waye chairman kiri kitya ebintu bino biri bitya chairman naye nga mulaga talina kyakola ki naye nga ate munnamawulire alina kyakola ki weewuunyise ne chairman w'oku kyalo okwo amawulire g'okufa go Henry Nsamba okufiira wa Spice Diana munnamawulire yagamukola ki yagamutuusaako era munnamawulire oyo bw'amala ofuna ebintu yadduka ku edikoota yaabwe nakubirawo emboozi eyo nakuba ku front page y'amawulire gaabwe ye ng'agikuba ng'alina ne info wa wamukola ki wamujja wakati wamala okuba amawulire ago manager Roger manager w'omuyimbi oyo yamukubira essimu n'amutiisatiisa ngenda kola ki kusiba ko yatotawaana waludde nawo ddagenda ku polisi bajje bankwate okulaga nti byenjogera mbesobola mbimanyi kankwongere n'ebirala naddamu n'akuba front page olunaku olulala kati abamawulire bayiikiranga bameka bangi bajja wano babuuza tuli wano omufu byabadde bitya ng'olwoliiyo amaze obbikola ki obbisaasaanya ababuulidde era munnamawulire oyo y'omu ku bantu era nebaza Mukama Katonda simanyi na kyayinza mmuwa y'omu ku basajja mu musango guno abatabadde batiitiizi weewawo yadde okutiisatiisa kubadde kwaki kw'amaanyi ffe wakati wano nga tukola obugundi zaffe wano interview zaffe waliwo abamawulire mu kuwano nga twakaziika Roger ne Spice Diana alina ttiimu y'amawulire nnene yagitusindikamu wano nga n'abamu nze nali mbamanyi naye nga yadde bo bali tebakola ki era nga ne gwe bakolera mu mukola ki ne bajja ne bakola amawulire nga bagawaani Roger tuba tukyalina wano wennyini omwana omu gwe sijja kwogera kugamba alina TV emu gy'alipootingira Roger yamukubira essimu kyesimanyi oyo omwana oba essimu yagikwasa bussiru olw'ensonga yagikwatira mu bantu abakyamu ate ng'oli mukama we Roger alina amawulire ge yali akola ki ge yali ayagala namukwata namugamba oli obalimu niyalenga nange njikola ki njuulira namugamba byonna bikwata obimpe omwana era n'abako sente ziyamukola ki ziyamusaba omwana nga tannasimbula wano Roger yali amaze omufowadinga emitwalo 6 nkola interview wano mbabuulira enkolagana ya Roger n'omwana bweri ey'amaanyi ndowooza babaawo abalira Roger namugamba okimanyi mu family eri mulimu omwana akumanyi era mulina bye mubadde mwogera naye ne voice note eyo gye twakoze gyeyampereza nga ngezaako kwogera naye nagiwa abamawulire ne bagiprayinga okwongera olaga nti tubadde twogera naye era atumanyiiko naye wakati mu musango guno nze we nina obusungu n'abantu bano kino nja kikubulya nga sikikwekwekerera simanyi balabe ba program eno kijja bayisa naye mujja kunsonyiwa manager Roger
ne Spice Diana ekituufu batta omwana ayagala okiwulira kiwulire ataagala kukiwulira kireke. Lwaki oyogera bw'otyo? Lwaki nkugamba bwe nti wakati amawulire gano nga gatambula tudda poliisi tukola amawulire Spice watemudde omwana wasaddaasa omwana manager Roger yasooka n'asindika abantu wano bateese ne famire eno naye nga bw'omanyi famire obusungu bwali bukyali buki waggulu bungi toyina bw'oyinza kuteesaganya ku musaayi gwayiise omuntu yasse omuntu n'oli n'ajja n'avaayo n'akugamba Spice aŋŋambye twogere nammwe mwagala ki ayina miliyoni za Uganda 10 byonna ebikolebwa mu bikomyewa mu bikomyawo tayagala kuwulirayo yadde eggulu eriddamu mukola ki okumwogerako oyo omuntu ng'ayogera ndi wano nga nange muya ne recordings zonna weeziri twatwala obudde obwo mu recording ate nga tumumanyi tebaakoma okwo yeesitula n'ajja wano yakozesa simu bw'akozesa essimu omwana ono n'amugamba simu tejja kumala tusisinkane entubaamu ttiimu gye twekolamu ne tusindika omwana ono n'abamugenderako n'agenda maaso ga chairman w'ekyalo kino kyennyini ne baako bye byayogera n'omwana oyo naye ng'omwana womanyi already omusango yali agumanyi gwayingidde yali atambula yeetegese obukugu bwonna yabukozesa obwetaagisa okulaga nti obujulizi buno bano abantu bassa omwana ono. Manager Roger wakati mu musango guno waliwo eyamubalira interview zino ze tukola weewunyisa bino tubikola naye abiraba era Manager Roger no program bw'agiraba bw'amala okugiraba agenda ku simu ye n'agijjayo program eno nga bw'ogikoze n'agisikayo n'agya forwardingira ku simu yange. Yes okulaga nti abikola ki abirabye era abiraba waliwo eyamubalira nga Manager Roger omanye ekiriwo famire eyo mulimu omwana akumanyi era nebye mubadde mugenda mukola abikola ki abimanyi era alina n'obukakafu nti mubadde mukolagana n'omwana ono byonna abikola ki naye sala amagezi olabe bw'oyinza ofuna omwana oyo omuteme ku famire eyo omusango ogenda bogukoze ki ogulina batuli wano tutambula emisango tugenze ku poliisi tugenze wa DPP kuba amawulire mbadde nga babuli gamwagala abagenkola era nga mubuulira ekikyalina okukola. Roger alina omuntu omu gwe sijja kwatula naye ng'agwa mu music industry n'omuyimbi omu bankubira essimu nga twakafuluma office ya DPP ne bantegeeza ssebo oli luddawa ne banneeyanjulira nga tubadde tukwagalako nze ku nsonga ki tubadde tukwagala ku nsonga za Nsamba Henry ne famire ya Nsamba Henry tulina kye tukwagaza kunze ate nze gwe mwagala lwaki temugeze ne mulaba famire nemuga taata w'omwana gyali maama w'omwana gyali ne baganda be gye bali bwe muba mubaagala n'ennamba zaabwe nzikola ki kanzibawe twali tetunaba ne baa n'ennamba kanzibawe oba nga tetunnabalaba twagala ggwe ng'omuntu tulina be twagala okwogera naawe konze ndi mu tawuni naye nzira bunnamwaya naye wenjogerera sente zimpeddeko siinaadde ekiki munansasula entambula entuusa awo emuli ko boffe tetulina buzibu ne bampita ku National Theatre nenzija wano nali sinabasisinkana bano najja ne mbabuulira ne mama bino bigenda mu maaso naye waliwo abantu abampise mu mpita bweti naye ngenda kukozesa obukugu bwange mbasisinkane nyongere n'obajjamu information ekwata ku nfa y'omwana bwe najja wano nina abantu be nafuna ab'enjawulo be nagenda nabo era bwe tutuuka ku National Theatre twegabanya ne mbagamba nze ngenda naye munyambe muntu nuuliza amaaso wawe tukola ki wendi mulabe ne baani bendi nabo n'omu gwe nasisinga n'omu w'amaanyi mu music industry w'amaanyi lwakuba sobola kumwataakinga budde buno namwatula naye era bw'anala programu eno ajja kumanya tutuuka ku National Theatre ntuula oli mukubira mugambo waayo oli waŋŋamba ndi mu president's office naye nindaako ogira otuulaawo nzija
bwe yava eri already nze nali mumanyi yali atambula agenda mu parking olaba ku police ka police akali ku National Theatre waliyo ka compound akaliyo ku ka compound ako waliyo engeri ya ka restaurant eriyo omwami oyo tugenda ne munne gwe yali naye bantwala emmanju eyo nga bakulaga nti tiimu ya Spice Diana ne manager Roger ebatumye weewaawo nze mu ntegeera yange nategeera nti kubatemu bennyini abassa omwana nze nakozesa obwongo bwange kuba niwe batotegeera oli bw'aba ayogera osobola otegeera nomanyawo naayogera naye kitegeeza ekintu kinakinamu muki kukali ngamba ase butusanyuza okulako nze kale bagamba batumye ebyokulya kwenza weewaawo enjala yali ennuma ge mazima naye natya nagamba bano nga banyangwira nga bagala kumpisa mbwangu tula bangamba ne banneyanjula naye nembeyanjulira nebanga kati tutuuse ku nsonga konze ensonga ki tukulaba gwokola amawulire gano era gwotuukirira famire era famire eri gwogitegeerera buli kigenda muki mu maaso n'amawulire gonna agatambula gwogavuga tetuze mu bubi Spice Diana weewaawo yadde ye yeegaana omusango gw'okutta nti teyatta ate naffe tetujja muteekako nti yatta naye kituufu omulambo baagujjawa mu maka ge kitegeeza obutemu abukola ki abumulimu oba abumanyi neffe kyetukuyisizza twagala twogere tulabe embeera eno eyinza kuggwawo etya onziye nti nemaga naye nga sinze muntu omutuufu abadde okola ki okwogera abantu abatuufu ab'okwogera gye bali sigwe oyinza okumaliriza ensonga eyo sinze naye singa muŋŋambira abantu abo ne mbabaleetera kuba nze nina obusobozi obusobola bakola ki okubaleeta ne babalaba ne bawulira bye mwogera nammwe ne mubawulira ebirowoozo byakoba bali abantu obusungu bungi tetusobola balumbagana ne Spice tasobola kugendayo nze kati tutuukire ku nsonga mbadde mugamba ki bambuuza ensonga eno eyinza kuggwawo etya konza gye bakola ekikolobero ekyo bakola ki bamanyiyo bakwate ekkubo oba mukwate ekkubo mulugende eri ewaka bwe muba mutyayo nga mulowooza nti wajja abaawo obulumbaganyi gye muli nze wendi mufune security yammwe gye mwekakasa mbakulembere paka mu maaso g'abakadde abazaala omwana ffe tetujja biddamu naye Spice ne wabatazze asobobaako abantu bakola ki bayitamu kitegeeza Spice aba akoze eki ne bankolera n'example nti president waba alina gyagenda waliwo atasobola n'abaako baatuma kakitegeeza ffe atukoze eki atutumye ffe katwogere naawe otuwe ekifaananyi bali kye baagala ekiyinza okukolebwa konze ye mmwe mubadde mugamba ki wasobola okutubuulira abantu abo ki kye baagala weewaawo omuntu omulambo oba omusaayi gw'omu tebagugula naye netulaba ki kye bandyogedde ebyo ne bikola ki ne biggwa nze ne mbanguyizaako ne baba temwekweka mwatule direct mubadde mmwe mwagala kuliyirira ko bo nti ye mutima ne ŋŋamba nze nga nze ne ŋŋamba bano abantu batemu mu mutima kwanze saabalaga kuba abo obalaga embeera tomanyi biddako ne ŋŋamba kati mwe mbadde mwagala kukola mutya tatubadde twagala basa ekyo tukwate amabugo tugende tubeetondere batusonyiwe mu mutima ne ŋŋamba nina abatemu abatuufu neteekawo embeera erina okunoonya obujulizi ddala kiki ekyakolebwa era abantu bano kiki kye bategeeza ne mbabuuza mu amabugo mulowooza galiwa ge musobola okukwata mutwali omuzeeyi oba famire afiiriddwa omuntu wewawa omuntu tebamugula naye ate omuntu yafa olwedde ye takyadda ne banga gulowooza tuyinza kukola tutya kwanza nze bwanga bwendaba omuzeeyi oli embeera gy'alimu n'obuvunanyizibwa obwana bwe yamulekedde mukwateyo miliyoni 10 mumutwalire mugambe mabugo tumanya abantu muyinza omwerabiza namanya nti omwana we yagenze naye teyaviiriddemuwa awo nebanga nga n'okubalaata babalaata siya miliyoni 10 nga tusobola n'okukwata afu yazo ogwo omusango ne tugutta
ne zigumala bulungi omusango ne gufa. Bino mbikugamba liyale. Era bwe banaaba bannyanukudde nja kubaatula. Kyembadde saagala obudde buno. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji-Nadduli omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji-Nadduli omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Mu kugenda era essimu zange nzija. Bwe twali twogera bino byonna banzikiriza amasimu ngateeke wansi. Era bamakinga sure nti tegaliiko. Nze milioni 10 kingi nti naye ne mbanga naye omuntu ng'attiddwa taba na bbeeyi. Ku bano bennyini ababiri abansisinkana kwe kwali munne yamuga sente nnyingi ezo nnyingi nnyo tetuzibawa. Ttiimu yani ya Spice Dana ne manager Roger bo bennyini bakubagana empawa. Omu n'agamba munne munnange ezo milioni 10 ozaba nnyingi. Naye omuntu gwe wattidde omuntu oyinza omusanga nga mwavu naye n'akulemerako n'akufuukira ekizibu. N'amugamba ezo milioni 10 oziraba nnyingi. Oyinza n'oddi w'akawumbi nga bo babiri bakubagana ki omutima ne gungamba ndi n'abatemu. Okay. Ne bangamba ne mbabuuza kati mubadde mwagala kukola mutya. Ne bangamba kati gwe tugenda kuwa ddiiru oba tugenda kuwa omulimu. Oli musajja oli munoonyi wa ssente. Already omuntu yafa tokyamuzza ne bw'onoolwekaana n'oddawo n'osulawo takyakola ki kati tukole kirina okukolebwa. Konze mubadde mugamba ki. Ne bangamba ddiiru gye tukuwa tugenda kuwa gwe milioni 5. Weewaawo baazirinawo mu cash naye tebaazimpa. Ne bangamba tugenda kuwa milioni 5. Omulimu gwe tukuwa ogenda oyogerezeganye ne muzeeyi oba na family ogikkakkanye ogisabe kino kye tukugamba. Tugenda kwata amabogo ga milioni ameka 2 tugatwalire muzeeyi omugamba atusonyiwe nawe ng'otugezaako tweyambisa otwegayirirako. Okumanya abantu bali bajooga era nze nava wendi nga yadde Maziga-busungu Bwino nalina na kifaananyi ku milioni 2 ge baali baagala okuleeta nange milioni 5 ze baali baagala okumpa nga baagalako n'ekiwandiiko. Family esayininze teddamu kwogera ku linnya Spice Dana manager Roger n'omusango guggaddwa. Muntu akuttidde omuntu ayagala kuleetera amabugo madakesi nene ku mabugo alina ekiwandiiko kyayagala omukolereko. Tetugenda kuddamu kwogerako mirembe na nnaku n'omusango tegukyaliwo guwedde. Kati nga nze yali anoonya obujulizi oba information mutima nebuuza bano abantu nnyongedde ntya okwongera obbanywezo bakakasa n'okugenda okubuulira abantu be mbadde nabo nti ekituufu abatemu mbakola ki mbategedde. Ne bangamba naye ffe tukwadde obudde zikuba zali musawa nga 10 zigenda mu 12. Bw'oba osobola genda kati oyogere n'abazadde abo essimu kweziri ffe tuwe ekibasembyeyo okwogera. Jukira mu kugenda naba asina transport andeeta gye mukola ki gye muli bakwata emitwalo gya Uganda 10 ye transport yakoze ki sekyo sijja kulimba nze ntambula ndi mwerufu najje receiving nazikola ki ntambula nenvaayo nembagamba genda kikole mangu abantu abo twogere nabo enkya oba bwe kiba kisooka kigwe nakati nalinya direct border kwa border yantwalira emitwalo byonna wamu nga biwedde kuba twamala obudde bungi nga tutudde byonna wamu namuwa emitwalo 4 wa boda yaninda kuba twamala obudde bungi. Benakomawo wano natuuza omuwala ono sister ono abagobadde naye wano ne muzeeyo oyo ne mbabuulira ebikoze eki ebibadde mu meeting nabiki byebagala mbakolere. Nze ne mubuuza oli mumativu n'ekigenda okukolebwa ne sister ono kuba bo bamaze okuwundaga bali bembadde nabo ti omusango bagwetooloola dda byonna gye tugenda teriyo bwenkanya bakoze ekisoboka
okugufiisa era buli wamu sente we zeetaagisa okuteeka bazitaddewo. Ne mbuuza muzeeyi ne sisita ono tuzaako ki? Muli bamativu tugende n'ekiboogera? Kuba nze banteereddewo n'ekkubo erigezaako mu beetemako. Naye ndabye singa nkola ekikolwa ekyo nja kuba nange ntemudde. Ndi mwavu sirina ate bembadde nabo balina ssente bamaanyi nga nnakubulira ojja nakugwawo ekigwo bamaanyi. Naye njagadde tukole byonna bye tukola nga tukkiriziganya. Bwe mubanga mukkiriziganya ne miliyoni za Uganda 2 ezigenda okuleetebwa abazireeta bali wiiringi era ne mbakubira essaawa zino bakola ki? Bajja. Muzeeyi n'angamba ekintu ekyo katusooke tukiwemu obuki? Obudde. Konze ti ne mbategeeza naye bangambye bo bajja kujja. Naye nze nnyinza ofunamu olugendo, nnyinza okutambulamu, nnyinza obutabaawo. Ne byonna bye mukola temusobola okusalawo nga sikola ki? Nga siriiwo. Nenziramu ne nkwata essimu zange bulungi ne mbakubira. Naye ne mbagamba muzeeyi akoze eki? Agambye ensonga mugireke. Bwe muba muli bakwetonda mugende mumwetonere ng'omuntu. Sente zammwe temukola ki? Ku makya zaali ssaawa nnyenkerawo olwo olunaku nali nkyalina mu buliri nga neebase. Omuntu oyo gw'omu omw'amaanyi gwe njogerako akulembedde okumansa ssente ezo nankubira nangamba oliwa? Konze ndi waka. Nangamba mbadde njala tusinkane ku emakindi ku chicken tonight. Naye bwangu nina gye nva naye nina gye ndaga budde ndina butono. Konze nti emugamba era ekintu kye kimu nze sirina ntambula. Nangamba awo ofuna mmotoka gifune special oba boda ojje. Konze lwaki ompita emakindi nga nange omutima gukola ki? Gutidde. Gunkuba ngamba nno bano abantu aka bali mu ddiru nabo enzikiza bandigiyitiriza. Ne mbagamba mujje ku nnekaani kwetadde bwoba mutyanga muga security temamala mujje. Ne bangamba ffe tetusobola naye gwe kola ki? Kati nze nge yali anoonya okwongera okukakasa nti ddala ddala bano abantu batta omwana nakozesa obukugwera kuddamu basisinkana. Nafuna emmotoka special ne mbaamu abantu be nateekamu ne mbagamba tulina we tugenda. Naye wantu we tugenda ne mbabuulira omusango gwe ndimu ngenda kuddamu kujjawo obujulizi obulaga nti ddala abantu bano batemu oba bya bulimba. Ntuuka emakindye ekifo we bangamba okubasisinkana nakiwaamu kagaapu. Maka emmotoka twagipaakinga yali primu ne be nali nabo ne mbagamba nina wendaga wewati. Naye musigale nga muntunuulizaako amaki ayina obukugu asobola kozesa essimu yo olabe ng'osika ekifaananyi eky'abantu benkola ki? Tuuka ku chicken tonight emakindi nkyama ndaba naye waliwo abantambulizaako amaaso abalala. Ndolaba omuntu gwe nabadde naye ku National Theatre y'omu yali ku chicken tonight naye teyayingira munda yatuula ku mmeeza akameeza ng'oyingira waliwo n'obutemu yatuula. Nange bwe nakyama ndolaba twogera ndi naye naye ng'amagusa amaaso alina alinga baasuulira ki? Sigino nti y'ono. Njogera naye oyo gwe njogera naye abeera ne manager Roger era muto wa Roger. Twogera angamba omanye ekiriwo konza omugagga ayagala kwogera naawe. Konze mugagga kinti manager kinti Roger teyagala kwogera nange aliwa tataliwo wano ne tulina gye tugenda omukola ki? Omusisinkana. We twali naye yandaga nti yantya kuba ndowooza ategeera nti sirinzekka yadde weewaawo naye mu kujja we yali teyali yekka kubanga wakati mu kunyumya twali tunyumya waliwo omuntu omulala yajja n'atwetabamu naye ye teyayogera yatula butuuzi wansi. Naye ng'omuntu oyo azze otutuulamu nga nina ekifo ekimu we nali mulabyeko era nga mmumanyi naye nga ye takimanyi nti mmukola ki? Mumanyi. Twogera angamba kakati omanye ekiriwo nti ddiiru eri bweti nti etya twagala sente ze twagala okukuwa twagala weesonyiwa omusango ogwo gwe ng'omuntu era omugagga kyakwagaza ayagala weesonyiwe famire eyo
essaawa zino ogyekutuleko oyagala ki konzi lwaki mane omugagga si gwe njogera naye lwaki njogera naawe nangamba ntumye bino tubyogere naawe bwe tumala obyogera naawe ngenda mukubira oyogere naye konza enamba y'omugagga njikola ki njirina ate naye ekirungi ayina eyange kuba bino byonna bigenda mu maaso tubadde twogeranga n'omwana tannafa ngambye twogere konza otidde kuba essimu yo ng'oyita ku ssimu y'omumpe koya angambye gwe oyagala ki naye nga twogera ng'essimu eri andaga ono alinga eyali andikodinga nze weewala nakozesa obwongo ne ntegeera nti buli nsobi gye nkola bano egenda bayambako okunafu y'omusango guliwa guno ne mugamba blood omugagga aba ayagala okwogera nange mukubira essimu omugambe akubulye wenina omukola ki omusanga twogere napalapalanya nangamba omugagga alina waali naye kati essaawa zino ngenda ntebe nina byentwalayo ne bwe naaba nva entebe ngenda kukubira nkutwala wali omuki omugagga konze bino byompitidde nangamba kati gwe kyenkubulya kyekituufu omugagga ye kyayagala famire eri gyesonyiwe oba famire eri gwolemeddemu gwobakulembedde gwobabuulira buli ekyokukola gwobabalaga n'amawulire gonna agatambula yakitegedde gwogakulira olina ne TV ezimu gye yatwala sente zirekerawo okwogera ku bintu bino nga ye zasigala zimwogerako yatwalayo sente ne bagaana ozikwata ate gwe bw'ogendayo bakukola ki bakuwulira naye twagala tulabe gwe bw'oyinza okukivaamu twagala gwe ng'omuki omuntu bali obeesonyiwe oli musajja onoonya ssente gwe toyagala bulamu bulungi tukuwa ssente onze okay ne mugamba naye era kino saakijjaawo ne mugamba ssente mwagala ozimpa naye lwaki temuziwadde bali ne mwattira omuki bo bazikwate bo bajja kuzimpa bo bwe banaaba bakumpa bajja kukola ki naye be batuufu bozikola ki boziwa kwanze still mujja zimpa naye ekibi kijja ba tekikoze eki tekivuddeewo ndowooza naalaba nga tetukwataganye n'aguwanvuya n'aconnectinga manager ku WhatsApp gamba omulenzi ABCD kyemanyira ebyo bye nayogera yabimuwa kati manager ndowooza n'abuuza tukoze tutya ku lunaku olwo lwennyini zaali nayawukana naye ssaawa 5:27 ez'emisana ku chicken tonight ne mala ne ntambula ne nga nenzira gye nali mu motoka ne be nali nabo ne mbala tusimbule tugende ne twawukana nabo era yo gayi n'asigala ku simu yange ziba ziwera 8 kitundu naddamu nankubira nambuuza oliwa konze ndi wakasaidi ki konze wakate lwaki wamanya wembeera nangamba omugagga akwagala konze anjagala tubadde nawe wali eri nongamba era yanjagala nga tazze nangamba kati alina wali angambye nkutwalewo konze saidi ki nangamba gwoli luddawa konze ndi ku Ntebe road nambuuze munyonyo omanyiyo konze mmanyiyo nangamba vuga ngodda ku express otuuke ewa Sudiru waliwo ka hoteli oyimiri awo nze nja kukubira oba nkubira ng'otuuseewo nze nkubulira ekikola kye ekiriwo nezzamu nenkwata ttiimu yange gye nali nayo nenjigala no baboyi tulina we tulaga n'abantu betugendamu bamafiya either bayinza okumpamba either bayinza oba balina ab'ebyokwerinda nga bagenda kunkwata either oba okunzita naye we tulaga njagala buli omu akozesa obwongo bwe ate mu protecting mulabe nga sesigalawa mu mikono gy'abantu abo ate saagala bonna balabge tituliba tuli bumu wabula njala twesuule twagenda abantu 7 tunoonya info tunoonya bujulizi kituufu bano abantu batemu nvuga ntuuka emunyonyo cround wano obodda Ntebe ku express waliwo akabaala kali cround ekyengulu bali mbagamba mwegawe abamu bali ku boda abamu bali mu motoka tuuka wali mukubira gayi wedda gwenjogera naye agaana okunkwata yaddamu ankubira
ndowoozanga mu kifo kyennyini awendi waliwo already be yali baataddewo tewaliwo ajja naye mwetegereze bw'ati n'atya ne bw'ati adda waite dakika nga 5 ankubira mbuuza oliwa ko nze ndi mu kifo bwe kiri ne bwe kiti ky'oŋŋambye aŋŋamba ndi salaama nva ku lw'essalaama naye bwe ntuuka awo ŋŋenda kukukubira mu dakika nga 3 emmoloka n'ewa matuka Salama Road Alex ngirimu omuntu oyo yennyini wedda kwenjogera naye alimu n'abalala mu mmotoka emmoloka eri ku kkubo akuba essimu naye ng'endabiramu ziriwa waggulu aŋŋamba nga sikulabako nze wendi wano aŋŋamba emmoloka bwoti ogirabako nzi jangu ku mmotoka eno tuka ku mmotoka asaako endabirwamu ye taagala kundaga baliwa mugamba sogera naye ng'endabirwamu ziri waggulu wasazeewo tubeko kye tuggusa teeka endabirwamu wa wansi twogere kati baali be nali nabo olwedde bo baali bakoze eki bakitegedde dda aŋŋamba tuvuge omugagga ali munyonyo konze munyonyo side ki naŋŋamba ngoberera konze asimbula emmotoka atukulembera kati nze nzirira emmoloka njivaamu nzira ku booda booda waliwo anvuga waliwo n'omulala ndiko naye nga n'emmoloka ejja etugirako mpola olwedde nali nababudde dde ekyokukola ki ekyokukola tutuuka kafo bakayita Chubana okamanyi tuuka emunyonyi ewa Sudiru vuga obengadde ebbunga waliwo itewasudirwa akafo kali awo kabaala kali ku kkubo bakataddeko ekigambo Chubana so omuwala oyo waba akola we yakola ne EBIPYA we yagiteeka watuuza conference ze ez'amawulire tuuka nkyama emmoloka nze anje guvaako emabega y'abantu naye yange ejja envaako mabega naye yo nali nagibuulidde dda ti bwe tuba tukyame temwinalaga nti muli nange waliwo embeera y'abifo ebisanyukirwamu yinza okwefula bali ku biki ku byammwe naye bano bba ababiri nagenda nabo ababooda yatuuka tupaakinga wali bulungi tuyimira eddakiika nga 2 Range Rover y'omugagga eyo emmyufu Spice Dana gy'atambuliramu dakiika 2 neeyingirawo ene emmoloka y'abano bembaddemu nayo nga already weeri mulimu abalimu ne mu mmoloka y'omugagga mulimu agikola ki alimu mugagga ajja Roger paakinga pikiweeri awo atulaba agamba kyekiriwo konze tewali ngamba tugende tutuula eri munda twogererewa munda olwadde nze mu kutambula nakimanya abantu bentambula nabo nakozesa obukugu okufuna bwe nnina okufuna emboozi gye tunyumya nayo era omuntu yampa akantu ako nali namubulidde dda naye ali mu security nangamba oba ogenda osinkana abantu abo balaba nti akantu ako funa bookanyiga kakubeera awo gwe bisigadde sirika boogera byonna byemukola ki byeboogera tugenda n'omugagga ku mmeeza kawali alina babbawunsaabe bakanyama abo noono wedda gweni naye twali abantu 9 abange 3 n'ababe 6 naye n'ababe 6 atuula ku mmeeza eri nange ntuula eno natwakatuula bwe tutyaga muje bali abo manyi Roger musajja muyayeyaye lyawo walimu muvubuka naye muyayeyaye ayogera bya kiyaye kyekiriwo konste wali adira agamba bano bendi nabo abasika eriyo agamba gwe nkumanyi nali nkulabyeko nawe nkumanyi ansonga naye muza agamba gwe kyekiriwo si ogwa abaddaali yanjogerako nkuba amawulire nga bwe natta omuntu nangamba naye nabye njala twogere naye tugenda nyumya naye simu muziteeke wano konze yigwa atayagala tunyumirwa kyonzijako amasimu angamba nkutya kuba naye ebyokola obikola ki obimanyi weewaawo gwe tontya naye nze nkutya konze Roger bw'oba osazeewo ffenna twogere ng'oyagala amasimu gaveewo naawe essimu zo ziteekewa ziteeke wali ne banno baziteeke wansi olw'okuba nze nina kye nali njagala ng'ate nina ne security endala nakkiriza essimu n'enzita nazinjako ne banali nabo nazibajjako n'abagamba naye temuta essimu zammwe sinze nzitwala kampi tewali weyita azikwate gwe twali tutudde nakozesa obwongo oba olukujjukujju olaba waliwo kamera enekeso singa waawo ekintuusibwako kamera eyo ebikwata Roger atandika je bali ssibu kale yinze gobadde ngadde eyo
gwoyogerako gwokuba mawulire nga bwe natta omuntu njagala okuba akafaananyi ng'osisinkanye omuntu gw'obadde ogerako ng'essaawa zino enkola puroguramu eno gulumiriza obutemu omusanze ku mmeeza kyekyo kyoyinza owulira mu mutima naye ntya sijja kulimbawo nafuna akatengu ne ŋŋamba ha omusajja akoze eki olwedde amasimu amaze okugakola ki agatutte ne bendi nabo agabajjeeko kyekiddako Roja n'akoleera oli eyo ogamba abantu natta omwana natta omuntu simanyanga spice yatta omuntu waliwo tulabeko nga tutta omuntu nagamba kale gwe mwasajja gwe wali faani wange naye simanyi lunaku lwaki wakeera ku makya nonneefuulira ogenda ogamba abamawulire nga bwe natta omuntu nalinzise ku muntu yali atudde n'asituka n'avaako sunguluuza ne bumukola ki ne bumulinnya nadda maaso awo naye olw'okuba yalina kye yali anjagaza teyankolako bulabe era n'aŋŋamba ebigambo bino wammanga bino byonna obyogera obadde obikola nga nze nkulaba nga nsirise okimanyi mbadde nsobola okukulumba mu bubi okimanyi wosula mmanyiwo wobeera okimanyi omumanyiwo okimanyi ne bobeera nabo mbamanyi n'ennamba zaabwe nzirina singa mba nkwagala nangamba okimanyi nina bano alina sima bano bagayi waliwo bano abakifeesi oba bamanyi bayipanda abo abakuba abantu abo abakuba abantu obutayimbwa nangamba okimanyi buli lunaku basiiba bankubira essimu nga bansaba omulimu bakukoleko bakujje mu bulamu bw'ensi eno bangamba muzeeyi omwana erinnya nga alitta omuyimbi nga amumalawo nene mbagamba nedda era bulijjo nsaba Katonda atusisinkanye tutuule ku mmeeza wano twogere nanga nze mbadde sobola kulumba mbadde nsobola okulumba mu bubi nenalabye nga tekijja kukola ki tekijja kukola nalabye nga okwogera naawe ng'omuntu kiyinza okukola ki naawe ompe endowoozayo ne banno bampe endowooza yammwe gye mulina naye lwaki ogenda okukola ebikola ebyo lwaki ogenda onjogerako okimanyi Spice Diana asiiba akaaba ku kye wamukola nekyogenda ng'otukolako nangamba naye baabo okuba onkubye bulaadi onkubye nange wendi mu mutima nkuwuliddemu naye baani abakusasula okukola bino konze Roja bino siri ku musaala kuba ne bw'otunulya famire eri terina kyeyinza kunsasula naye Roja bino mbikola njagala kulaga nsi kiki ekiri mu musango guno oba n'abagoberera omusango guno kuba waliwo abatagutegeera ne mugamba Roja bino byenkola ne bwe wandibadde nga ggwe mukwano gwange nga ggwe batta mu nzita bweti nali nja kukikola ne mugamba Roja wano wendi nkimanyi osobola okumpamba era wano wendi nsobola okufa kwede yalina ebisajja byebyo bikanyamanga byonna byamyuse dda amaaso biringa ebiva ku njaga nangamba Roja nze ndi musajja w'amaanyi bino ebigambo Roja abifulumya ndi musajja w'amaanyi wano mu ggwanga Uganda teri atammanyi n'ebyo byonna bye muli mukola mbu simanya mumpaabira mumala budde golowooza Roja wano waliwo ayinza okunkwatako mu ggwanga Uganda kebe mu security ya Uganda okimanyi njirinamu omukono nangamba okimanyi olowooza bino bye muli mukola oba bye tuli mukola tebabiraba naye tebamanyi olowooza tebamanyi wensula lwaki tebankwata Spice Diana bamulaba tatambula enkya n'eggulu lwaki tebamukwata nambuuza olowooza wammwe yasoose okufa oba wano mu Uganda mwe musoose obanja obwenkanya nnyo olowooza muli bufuna ompulira bulungi nemugamba Roja sefuddeeyo naye gwe ekikulu njagala kumanya omwana ono yafaaki era ki ekyamuviira mu llo kino nkikuwulira neekaza neŋŋamba bwe kuba kufa kankole ki naye nga nfiiridde ku mazima Roja omwana ono yafaaki Roja yalina essimu bbiri yalina emu kyenza jjukira yali ya black endala efaanana essaati yeena najjayo essimu ze nangamba okimanyi olekana naye tomanyi na byaliwo kati leero gwofunye omukisa kambi kulageko najjayo essimu na praying akatambi blood nagwawo ekigo lwakuba naye so wamulaga nti nguddewo ekiki akatambi kali
nze nja kusigira ebifaananyi bibiri n'abalaba puroguramu eno n'abandaba bafune ekifaananyi ekituufu. Akatambi kali tekalaga Nsamba Henry mukwano gwange ono ng'ayingira mu maka ga Spice Diana. Akatambi kali kalaga Nsamba Henry bo ke balina era kenjagala looja ate ensi eno yadde yagamba takalina naye nze ayogera naawe oyogera n'omuntu omutuufu yakakola ki? Kalaga Nsamba Henry ng'ali mu ddiiro lya Spice Diana ng'atambula mwalimu olukuubo. Nkugambye ngenda kusigira ebifaananyi ebiri bye nalaba mu katambi kali nze kiki najjamu ng'omuntu. Kakulaga Nsamba Henry yayingira mu maka gali mu nnyumba nga waliyo omuntu we yali akoze naye program. Bw'oyingira mu nnyumba bw'otuuka mu ddiiro yitawo jangu ojja kunsanga mu kisenge gye ndi mbuuza lwaki nze nkuwa kye nalaba n'amaaso gange. Nsamba Henry bw'atuuka mu ddiiro yasanga olukuubo oli nga lukulaga waliwo ebisenge bikola ki? Ebiri ebbali n'ebbali. Naye nga ndowooza yeebuuza kuba kulaga attamwa wa watuufu walina okukola ki? Walina okuyingira. Nsamba Henry akulaga era lwaki nkugamba nti Spice Diana ono nze nkyogera bw'aba gy'ali nga ndaba nkyogera sikirumamu. Spice Diana oyina ekkobane mu kutta omwana ono era Spice Diana mu kutta omwana ono wayogera n'abantu abatta omwana ono. Sijja kugamba nti Henry yali mubbi olw'ensonga ebintu ebyogererwako ebigambibwa nti byali byakubbibwa oba omuntu omubbi byasobola okwanguwa okubba. Akatambi kakulaga byaliwo mu ddiiro era byabikulaga laptop, TV, mafriji byaliwo. Naye ye Nsamba akulaga si bye yali azze okukola ki? Akulaga ye yalina gye yali akola ki? Nga wakulaga waliwo omuntu alinga yali amuyise. Ekifaananyi ekyokubiri kyenkusiigira kyenja okulaga n'abalabi abatulaba kyenjagala bekkaanye. Nsamba Henry mu kuyingira akulaga oba bano abantu bawaka oba Spice Diana ne manager Roger baali bakoze dde omupango n'abantu abakola mu maka gano nti waliwo omwana oyo agenda kuyingira naye bw'ayingira mumukole ki? Mumuleke ayingire. Bw'ayingira bo bakole ekyabwe kye baali balina okukola balage ensi eno nti Nsamba yali mubbi. Ekisooka akatambi Spice Diana kimanyi nti wano mu ggwanga Uganda y'omu ku balina kamera ezisinga amaanyi wano ewakaawe ku kikomera. Okimanyi akatambi tekalaga mwana ng'ayingira geeti kamulaga ali mu nju naye gwe weebuuza akatambi Roger kaalina lwaki tekalaga ng'ava ku kkubo bagula geeti kale oba taggula awalampa ekikomera agwa mu kikomera atambule kuba Spice Diana asula mu kalina alinnya amadaala atuuke okuggulawo oluggi asange house girl kuba kale akatambi kakulaga house girl yaliwo mu ddiiro ng'asiimula fridge. Nze ke nalaba n'amaaso gange n'amuyitako. Mu katambi kali bw'oba okalaba house girl kye simanyi nze mu ntegeera yange neebuuza house girl ono yali mu ddiiru yali mupya nga wakaba akamuleetawo kuba bwe yalaba Nsamba Henry mu mazima yo omuwala akulaga yeekanga. Kye simanyi oba nakyo kyali kipange tibakimugamba akikole ki? Akikole. Yeekanga n'adduka mu katambi ke nakola ki? Era Roger kaalina katambula nako ku ssimu kagamba ye yadde agamba abantu kuba muwano byonna kalaga nti yali mubbi. Ye kaalaga nti kaalina nti yali muki? Akatambi manager Roger kaalina ku ssimu ye kakulaga teyakampuleyingira kamalayo kali kakyatambula. Bino byonna ebyagenda mu maaso kuba otuuka omwana oyo mukuba. Ekituufu oyo omwana bamuttira mu nnyumba ya Spice Diana kuba kali akatambi ne oba okalaba kakulaga ki ekyakola ki? Ekyali kiddako era noono we yakatemera. Buno ojja kunsonyiwa okukozesaamu obusuulu. Bino mbigamba Spice Diana
ne manager Roger kansooke Spice Diana njagala oveeyo ogambe ensi eno era munnayuganda yenna gy'ali ayagala ansa kumanya kigendererwa ki ekyali mu kutta omwana ono. Ekyokubiri kino byange nze mbigamba Spice Diana oba wali otta omwana ono tugambe wali onoonya maanyi kuba mpulira bagamba abayimbi banoonya maanyi ne fame ne ttutumu naye mu ttutumu nzija naye mu ttutumu abo lye bakola libaamu okusaddaaka abantu byenzize mpulira nze mbiwulira. For example nina n'abayimbi abamu bowulira nawe kyemmanyi oli munamawulire obiwulira. Waliwo omuyimbi omu wamuli yayokya omuntu, waliwo omuyimbi omu wamuli yafumita omuntu ekiso. Obiwulira byentegeeza? Spice Diana bw'obanga wali onoonya ttutumu oba maanyi nga kituufu kyali kikwetaagisa okutta omuntu okusaddaaka omuntu, nze nsuubira walina abantu ab'okusaddaaka abatuufu. Spice Diana kino nkyogera ndi mu kamera, olina maamawo Nantali, mukyala Nantali, nze mumanyi ngoyinza oba tokimanyi nti mumanyi. Bw'obanga wali onoonya maanyi lwaki tewasaddaaka oyo? Bw'obanga wali weetaaga musaayi. Ekyokubiri era bw'oba wali onoonya musaayi ng'oyagala kutta kufumita biso kuba ogwo omulambo gukulaga ebifaananyi ngenda bigenda bifuna baamufumita biso baamusiba omwana ono bakulaga baalina we baamusibira ne babaako akandu yabifaananyi jabbiraba oli munnamawulire mukugu nzize nkufolowinga nkumanyi nsonga gy'okulaba obusalawo kola nsonga era n'abali ba program bano njagala obayo ebifaananyi ebyo bo bajja gatta balabe ekituufu ekyakola ki omwana bamufumita biki baddira paati y'omubiri gw'omanyi omuntu wasobola okufuuwa omusaayi mu speed singa baba bagwetaaze we bakola ki. Spice Diana oyina muganda wo Brenda, sister wo Brenda, bw'obanga wali weetaaga musaayi lwaki abatemu bano abafumita nsamba henuloono ebiso lwaki tewowa sister wo Brenda ne bamufumita ebiso? Naye bwe basaddaaka abantu tukimanyi nti basaddaaka bisolo, manyi nekino nakyo nkyewuunya. In fact bwe boogera ekigambo okusaddaaka kulina kuba kwa bisolo, buno buba butemu. Kati bo baasaddaaka kuba kutta. Nga nzizeeyo nga ndi ne manager Roger nga twogera ku katambi ako nga kawedde nga twogera kubanze bwe yakandaga namala otegeera ki ekyaliwo n'enjogera gye nali njogeramu ne Roger ng'ekituufu akikulaga kye yakola. Roger musajja mugagga w'amaanyi yayogera nange gwe yali ayogera naye ng'ekifaananyi kyakozesa kikulaga ki kyeyakola ki kyeyakola. Wakati nga twogera ne manager Roger yasaba betwali nabo baveewo ne tusigala bameka nze atwasigala basatu nze Roger ne mutowe oyo gwe nali naye ku National Theatre ne gwe nali naye ku Chicken Trait era naawo betwasigalawo ba bodyguard be n'abakola ki n'abange be nali nabo n'abakola ki nangamba nakugambye kujja omu kati ababalala oleese baaki eno emboozi nkubuulira tuginyumya naye njirina ye weewaawo yayinza oba takikola ki njirina mu maloboozi bo omuntu gwe nalimbuulidde bwe ngenda otambuza ensonga zino yali mukugu nangamba Roger mulina munfuna yonna nangamba ebigambo bino ye yayogera nga tamanyi nti mbifuna era njagala bw'aba alabye vidiyo eno teyeebwalabwala amanye nti mulina teyeebwalabwala buno obujulizi nawe sisobola bukuwa kebe family eno sobola bujuwa wabula ninze essaawa ya kooti nga Roger akwatiddwa tukwate obujulizi buno bwe nnina n'ebigambo bino mbiwani kooti ebimuprayingire mu maloboozi ge weewaawo n'obula yadde tubulina ne polisi tuze tubuzikola ki buno nabwo ensuubira obukola ki yaŋŋamba ebigambo bino oli musajja naye ofaaki
Nangamba bannange mwana gwe oyiriddewo famire eyo omubiri. Oyiriddewo famire eyo omubiri era mu basajja osaana mudaali. Weewaawo gwe omubiri tewaguyirawo nze. Nangamba singa wamanya bino byonna nga bigenda mu maaso n'odduka mu famire eyo n'ojja gye ndi ogwo omubiri gwayirawo famire n'oguyirawo nze ne bwe wandinsabye emmotoka ya $45,000 nali ngenda kukwata nkutwale mu bondi bakuwe emmotoka yo ne kaadi yo mu mannya go. Nangamba ne blood okuba okola ki? Naye kati ebyo nanga tubivuddeko noonya woyinza kunnyambira. Onnyambye otya? Konze oyagala kuyamba ku ki? Olabye otya? Tutambulira mu bulabe baagala kututta. Buli mwagala twatta omuntu. Naye yange oli musajja. Bino byaki? Byansi. Nze Roja nyinza oba sinze natta. Era so akugamba nti nze nakuba. Oba Brenda yakola ki? Naye omwana yafiira wa? Waka. Kino nkyogerera ku kamera si gwe okyogera nze nkikola ki? Ate mbyogerera nkimanya ajja kubiraba. Naye tukoze tutya okuggwaawo? Nangamba yanga oli mu kulwanira famire eri. Naye tolina bw'ogiyita. Naye simanyi lwaki ogyesibyeko. Nangamba okimanyi famire eyo nagirabye bwe wotaabadde. Ne bye bangambye okimanyi mbimanyi. Nagwe yagirabye ategezaje yagisinkanye. Ye muntegeera ye ne munjogera bye bigambo bye yakoze ati byakozesa. Akutiisatiisa. Ayogera ebigambo ebyo mugamba Roja. Ebigambo ebyo oba obyogera. Nandi kusabye n'obiddamu nga ne bali bendi nabo bakola ki? We bali. Nangamba okenja biddamu ne katumalirize kino. Obadde ogamba ki? Kuba kati tuli maaso ku ki? Lamuzulu. Alamuza. Lwakuba ye mukunnamuza. Yannamuza neekwekerera. Ne mugamba Roja aba open. Bwe nsobodde okutuula mu kamera ne mbuulira eggwanga Roja yani ne Spice mwatta omuntu. Owuza ki ekiyinza okunnema okuddamu wano okikugamba. Nangamba yanga onoonya ssente. Njagala ofuuke fani wange bino bigwe nkolera ogenda kuŋŋanyulwamu ogenda funa byonna by'osuubira. Mu kaseera mpawo kaaga ogenda kunnenyumirizaamu. Namugamba ebigambo bino. Ne mugamba obadde oyagala kunkolera ki? Naakubira ku bano babbawunsa abo baali bamukuuma. Abaako gwe yakubira essimu. Namugamba genda mu mmotoka. Leeta ensawo eriwo. Golooza ensawo yalimu ki? Simanyi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji-Nadduli omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji-Nadduli omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Ensawo yali mu ssente. N'agikuba ku mmeeza. Kuba mwaka faananye ku myaka gyange nga bw'ondaba. Baba no bendi mu kulwanira balabe bakola ki? Ne oli gwe nsisinkanye. Naye simanyi mukato era nsaba Katonda nnemezeemu obuvumu obwo yannemezaamu. Simanyi gye najja buvumu. Nagamba ebigambo bino Roja. Roja ssente z'osuubira okumpa. Oba z'oyagala okumpa. Era z'oteeseteese okumpa. Nze mu ntegeera yange ngamba. Wandizikutte. Bukolokolo. N'ogenda mu famire gye wakosa. N'ozigiwa. Weewaawo kiyinza oba si kirungi. Era kijja labika bubi eri abantu. Naye nze mu ntegeera yange ngamba kye kituufu ky'olina okukola ki? Okukola. Era ssente ezo bw'onoozikwata n'oziwa abazadde bali oba famire eri. Bo bajja kuba beerufu. Bwe baba naaba baagala okumpa bajja kumpita bajja kukola ki? Kumpa. Bajja kuzimpa. Naye ng'omutima gwabwe kale weewaawo tosobola kuzza mwana gwe oli yafa. Naye tomanya bayinza obaako ensonyiwa gye bajja okukola ki? Okukusonyiwa. Naye nze tozimpa. Nangamba yanga nyamba bizinesi eri ku ttaka.
basaponsa jukira katayina ekivulu basaponsa tebakyagala banda bae ninga omutemu abamu batya n'okumpa omulimu balowooza banampa bajja abakampa sente zaabwe enkwatibwe ngende mu kkomera sente zaabwe zikole ki zife nemuga manager Roger bino mbiddamu kiri gy'oli oba ompambira wano oba onzitira wano naye amazima nkimanyi gakaawa nege gano ngende mu kukola ki nziramu kwata sente gwe z'osuubira okumpa oba zonsuubira okungula okunzija ku bantu bali nemugamba Roger sente ngenda kuzirya naye ngenda ba nfuuse omutemu yadde nze seetaba mu kutta naye sente ezo zompa kiregeeza bwe nkwata sente z'omutemu nangenda ba nfuuse omuki omutemu nangamba kati onnyambye otya nemugamba ngenda kuddayo ku kiri kye nakoze eki gwe kwata sente z'osuubira kuba teri bbeeyi ya mulambo bulamu bwa muntu sente zoyinza sasula naye nze munsuubiranga Roger olina abantu n'abasobola okugendera oyo muzeeyi kuba ekituufu naawe okimanyi Roger oli mugagga oli muzeeyi tajja kukusobola oli muki Roger nangamba mwana ne polisi mazeeko emirembe buli ddakiika baba bansumbuwa sente zempya naye ate nsobola okuteesa nammwe nebikola ki nembimala nemugamba kituufu bona ogenda n'olaba bali n'obakkakkanya osobola n'obbeetondera osobola n'okweyama n'obagamba kambayambeko ate nga nsuubira ndi ku kamera kino era Roger bw'oba olaba kino kye kituufu ky'olina okukola netegereza bulungi ebyo ebyokugamba mb'olina abatemu abakusaba ssente ate otemulenzi mbunkonoonera erinnya ate oddire watta muntu ate oyongere okutta omuntu ekyo si kiki kibi ku kibi weewaawo oli mutuufu oli mutemu oba olina amaanyi abatemu ojja bawa ssente banzite nja kufa naye tojja kumalawo kibi wano ku nsi obujulizi ogenda buggula obukole ki obumalewo ne waliwo fayiro gyeri gye baagikutegekera era olunaaba okutuuka booti egenda kudda mu maaso nangamba yange ebyo byonna tubyogedde naye funa ennyamba gy'onnyambamu konze gwe bw'ona okola ekyo ekintu Roger ngenda kubafaaniwo namba atya nkimanyi abantu mu nsi bakola ebintu ayinza n'oba omwana mu kufa yafa naye nga n'abaamutta ekigendererwa kyabwe tekyali kyakukola ki naye ne kibasobako ne mugamba n'ekyokulaba oba oyagala bino byonna bigende mu maaso kwata omuyimbi wo Spice Diana omuntu erewa nze mbeeko ebibuuzo bye mmwebuuliza bino byonna tubyogera omuyimbi oba omuntu agambibwa nannyini maka omukwese kiki kyengenda ogenda kukola naawe mu maaso nangamba kati tukoze tutya ne mugamba Roger ekyokukola okikoze ki okitegedde nangamba amafuta go gaago govuze gaago nakwata sente nagamba omwana mpe miliyoni ya Uganda ge mafuta okumanya abasajja balooja bajoga era abasajja bali simanyi mukama katonda simanyi Roger bw'onoolaba vidiyo eno simanyi katonda kyayinza kukusasula ne Spice Diana actually nze neebuuza n'omwana oyo omukyalo oyo oba Spice Diana Hajara namukwaya wallahi mazima ga katonda mugujjajja essanyu n'aseka nadda ne mu bantu n'anyumya ng'amanyi alina ekikolwa ky'omuntu kye yakola alina omuntu gwe yatta ugamba ayamba abantu bamumanyidde kuyamba abantu kudduukirira abantu bagamba ye mukyala alina kati ekisa kati adisa ku bawagizi be kati kankugamba essaawa ya leero kansooke maliriza eri gye tubadde nkubulira kati kyekiriwo mwe maliriza Roger ne mugamba Roger nkutadde naye bigano ge magezi genkulekera genda oyambe family actually oba okumalumberwa mwana ogenda olabe n'omwana gye bamuziika n'ekijja gye kiri bw'oba osobola bayambako nga kyekirabo ky'oyinza okuddiza omugenzi genda ozimbe ekijja olabe ne family b'oyinza ogiyamba actually omwana yaleka wali tubadde tetumanyi nti yalazaala n'omwana ne kati yalabise osobola n'ogenda n'oyambako omukyalo oyo naabwe ayinza okukuza omwana wakati omwana ali mu bbanga ge magezi genkola ki yalise omwana yaliko omwana yes ge magezi genkola ki genyinza okuwa nesituka ne mugamba mpa maki tuwa amasimu gaffe
Enkera nga nakawukana ne Roja nzo mulaga nti sidiringa na mutemu nakolerawo video ne munamawulire omu ne muwo obubaka byonna ebyakoze eki Roja najja ku simu yange natandika okutypingira message olowooza gwe mafia asembayo yange omusango guno gugenda empola ogenda maliriza oli mufu obanga oli mukomera kuba nina obuyinza buno obusobola okukola kyonna kyenkola ki kyenkwagala simanyi mwana gwe weyita ki simanyi musango gwe weefudde ki enziramu bulungi emboozi gye twade tunyumya omulaga nti musobola nenjimuwa nemugaa kati gwe obadde omanyi nti ebyo nabifunye era bwe yabiraba yamblokingirawo awo tebakudda yategera omuntu gwadiiringa naki naye gano magezi nga wa Roja ne Spice Diana mbuddamu nkiddamu ebyokugula amawulire kuba Roja wakati mu kwogera naye yaŋŋamba alina ono munamawulire omukeizi akola ku NBS abalala bati omwogerako nenze sijja kumutya yakontrolinga amawulire ge yamupangisiriza ennyumba yamugulira n'engoye zayambala shuwa kino nkyogerera ku kamera sigwa okyogera keizi bw'anaaba ndaba antakinge akole ki nakatambi nja kukamuteera nga mulimu omuntu abamu kwabogera ebigambo ebyo abamukozesa abamusasula era ne mukola interview zino ez'amawulire keizi yagano ziplayinga ku TV yaabwe ekyo gogo si musango kuba oli mukama we Spice Diana ekyokugula amawulire gakwogereko okugula babloga bakwogereko okugula kamera Jose studio midugala de mukusudie nga bw'obikola ennaku zino tekikola makulu tekikola maki makulu ng'okimanyi olina ekibi kyewakola ki kyewakola fine bano sente ogenda ziba bagenda kuzirya baggwa omulimu gwabwe kukama bagenda kuwaanawaana naye omusango gwo guliwa kino nsaba ab'ebyokwerinda ngenda kusaba okuva ku pulezidenti w'eggwanga President Museveni na speak general emu gye yagamba singa omuntu akwatibwa musango gw'obutemu oba oguteeberezebwa okuba omutemu bwakwatibwa takkirizibwa kuweebwa bbeera paka ng'omusango gugukoze eki guwedde gumuse muvi bwe guba tegumusinze bwateebwa akole ki ne takkirizibwa kuteebwa naye nina ekibuuzo kye ŋŋenda okwebuuza president bino ebigenda mu maaso tabiraba oba abamulinanye tebabimulaga omuntu gwe tumuli mu kwogerako mu ttemu lino ataayaaya butaayaya teri yadde amugambako akola n'amawulire alimu kyemmanyi bino abikola tabiraba ab'ebyokwerinda mbasaba ono omuwala bino byakola temubiraba obutemu omusango ogwogerwako temugulaba yatemula omuntu n'obujulizi obumuffe tubugye bo bakola ki bo balaga makooti tutuuse nze nkugambye entambudde CID edikwota teri atalina nama teri atalina na bujulizi obwo ne neebuuza omusango guno lwaki Spice Diana ne manager we oba Lubega Roja mu ggwanga Uganda be bano be bayita babaavu bempulira abadde boogerako abantu ab'amaanyi abatagambwako nina abamu ba blogger b'endowooza Spice basasula batandise ovuga omusango guno nga baguza mu politics waliwo amawulire agaali gatambula Spice wamulaba yagula tiketi simanyaza okudda abaana e Dubai abanuupu welo ekyo kirungi era Spice nkwebaza omutima omulungi gw'olina gwe wakola bannayuganda abali eyo mwenna bala programu eno saagala muvuge musango guno nga muguza mu byabufuzi nti Spice bamulanga saagala era nabalabe mwatandise dde okunnumba nga muŋŋamba waliwo abankozesa gavumenti yatandise okunkozesa era gye nkolera no kino kyendi mu kukola ne bwe yandibadde kuggwa abali abanjogerako nga basse muntu wo n'otamanya sisuubirayo yandibaddeawo nga tayagala kumanya muntu wenfa gye yafuze teri ayinza kubeera musanyufu buli omu aba ayagala kufuna bwenkanya Spice Diana ne manager Roja gye muli buno bubaka mbubawa saagala mudde mulowooze nti ndi mubbalwanyisa nga mmwe mutandise okkivuga kuba obubaka mwabumpadde ku masimu n'abantu bammwe abamu bannabyabufuzi nze siri munnabyabufuzi ontegedde bulungi kyeŋŋamba siri munnabyabuki nze ndigezaako kulaga ggwanga musango guno bwe gukola ki ngezaako nakuwa direction bekivunaanyizibwako bakole kye balina okukola ki kino nsaba Gen. Museveni President Museveni gwe president w'eggwanga lino
nkusaba taata fayiro omusango guugwo nsaba ab'ebyokwerinda okuva ku General Muhoozi, General Nareso, Saba Poliisi, CID Headquarter, DPP, Saba wabi wa government, Madamu Abodo, akole ayanguye mu kunoonyereza kwe, akole kyalina alagire bakwata abantu bano batemu. Spice Dana ne manager Roja batemu ettemu balinamu omuki bino bye mudde okuntiisatiisa mugenda kundeetera abatemu mugenda kusasula biki musasula abamawulire wero mu bikole nze ne munaba munzise nja kufa. Manager Roja, Spice Diana ogenda maliza nawe okoze iki ofudde fe natramulaye Katonda. Okay. Kale gana magazi nga wa Spice amateeka nga tegannakola program eno tunula bulungi weeri era nsuubira omuntu ategeera kyewandikoze. Spice Diana ayinza ba manager wakubuzaabuza naye n'ekizampo tunulyanya abantu abazze benyigira mu butemu misango gy'obutemu gye giggwera ezo showbiz bazikola. For example nja kuwa omusajja wa Pine Sebufu yatta omuntu n'abalaata naddamu kudaalira family nga gwe kyoli mukola ne manager wo kudaalira family eno nti tuli banaku babanaku banoonya ssente za kuba nyumba plasta nga bwe mubiwandika ku masimu mbirina gwe webuuze n'ennyumba mmwe mwagimuzimbira ebyo nga tetubizeemu. Spice gano nkuwa magezi ng'amateeka tegannakolako nsuubira ng'omuntu ategeera kyewandikoze noonya family eno gyeri oba muzeeyo ono gyali taata w'omwana ono okole okwetondaako okutuufu kw'olina okukola. Ekyokulala kino mbadde nakyo nkirabiro kikugamba ennaku z'omwezi nga 13 January Spice Diana ategeka ekivvulu erugogo okweyozaayoza olw'ekikola kye yakola ekyokutema omwana ono ononsonyiwa kino nze nkyogedde oba nze nkyogera simulwanyisa gema mugamba kituufu either si gwe okyogedde bino nze mbyogera era bw'anaaba alina byagala okumbuuza abibuuze nze tabibuuza ggwe. Ennaku z'omwezi nga 13 January fe tugenda tuteekateeka lumbe lw'omugenzi Nsamba Nrono gw'olaba gwenjagala olage eggwanga nga 13 January Spice Diana ye agenda kuba ateekateeka kweyozaako kola bivulu bye kweyozaayozaako olw'ekikola kye yakola omwana ono. Kyabadde coincidence oba tugambe nti mwali mwategeka ezo zennaku ffe ze twamuwadde olumbe lwe tugenda oddwanya mwali mwakitegeka dda oba Spice yamaze kuleeta twakitegeka ku olwo omwana lwe yafa ntusalayo ennaku z'omwezi lwe tujja okukola ki bannaffe bo bagenda bali lugogo ffe tugenda bamulumbe era nsaba abagabi b'omuyambe basaponsa abali mu kasapootinga omuntu oli bambi naffe tufuneyo abantu ab'ekisa bajje batukwatireko tulabe bwe tuyinza okuwumbawumba olumbe lw'omwana ono ne bwe tuyinza okuzimba amalaalo.